fantastically tukwaniriza ku mukutu kwa 256 first range amanyene dubozi Pampita Ntambi Jim Salt na Rich Boya Max Junior Made in Uganda. Webale kubanti otambula naffe, webale kubanti otwagala, webale kubanti ogenda maaso n'okubanti osubscribing n'okubanti obuli awogezaako okubanti omanya biki bitambula mu ggwanga lyattu Kampala mu ggwanga lyattu Uganda. Olunaku lwa leero mukyala mukulu amanyikiddwa nga Chosen Becky nabwe kityo nga bbaawe amanyikiddwa nga oba eyali bbaawe amanyikiddwa nga Dictate Amil bwe yavaayo n'atugamba nti nabwe kityo yabasanga mu mmotoka ng'agezaako okuba nti yeeganzika obanga bagenda mu maaso n'okuba nti beegatta ne driver kogata guy eyali amukuba ebifaananyi mpola mpola byavaayo n'okuba nti oba oliawo z'ensonga ezavaayo kuba nti oba oliawo zibatabula ne tata Ethia oba ne mama Ethia buti nno kati nno bwe twogerera kimaze okuba nti becoming official nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Chosen Becky amaze okuba nti atwanjulira omusajja omupya era ng'ebifaananyi ebyo ogenda maaso n'okuba nti olaba wansi awo omusajja ono yabadde amuvuga abadde ng'akola nga driver we omusajja ono yabadde akola ebintu ebisinga byonna nga bw'agamba genda oleetera abaana ku ssomero genda bugende maaso n'okuba nti oba oliawo ompitira ono noono nabwe kiti ageze maaso n'okuba nti agenda alingiza ebintu era nga bitwogerera Chosen Becky mpola mpola amaze okuba nti abikola wane nno ngenze maaso n'okuba nti oba oliawo tusoma ku comments ezifa ku social media ez'enjawulo waliwo omwana agambye nti after what fear women because women can change anytime oli avudde n'agamba nti mu kintu ky'oba osinga okuba nti otya genda mu maaso n'okuba nti weewalike n'okuba nti otya ekitonde ekikazi kubanga ekitonde ekikazi kikyuka buli kiseera ekitonde ekikazi tomanya kyekyagala ekitonde ekikazi kisobola okuba nti obulyawo kikulekaawo nekigenda n'oyo omuntu oba olyawo g'oyinza okuba nti olowooza nti tasobola twogera Chosen Becky nabwe kiti agenze maaso n'okuba nti asalako n'agamba nti nedda kama nimbaya nina okuba nti oba olyawo nfuna omusajja asobola okuba nti agumira n'ebintu byange asobola okuba nti oba olyawo agumira endongo yange asobola okuba nti agumira oba olyawo weakness zange ejjukira waliwo allegations zigenda mu maaso nti Chosen Becky omukyalo oyo agenda maaso n'okuba nti afuga abasajja kyova olaba mbu abasajja abasinga obungi baalina agenda maaso n'okuba nti abeewasiza kino kindala kirekawa allegations ezibadde oba olyawo abantu abadde bagamba Dictate Amil nabwe kityo oba olyawo yagenda maaso n'okuba nti asulawo era Dictate Amil abasajja muli babi nnyo mugenda maaso n'okuba nti muwaayiriza abasajja abakyala nga mwagala kubeegobako omusajja yavaayo n'atugamba nti oba olyawo yagenda mu maaso n'okuba nti asanga mukyala gwe yali ayagala ennyo mama Ethia ne driver we mu mmotoka ekintu ekyo kyaleetera okuba nti traumatizing n'okuba nti oba olyawo kimalako emirembe n'asala okuba nti akola decision mpola mpola engeri gye yali nti yali maama w'abaana be teyagala kuba nti abitwala mu mawulire n'ogenda maaso n'okuba nti oba olyawo ateekawo embeera kyova olaba ye yasala okuba nti atambula n'asika n'aba nti akola afokasinga ku bizinesi y'emmere gyagenda maaso n'okuba nti atunda waliiri empereerwe mpola mpola then omukyala yagenda maaso n'okuba nti ateekawo embeera ng'agamba nti byonna biboogera tabimanyi oyo omusajja oba olyawo alina ebbuba agenda maaso n'okuba nti amuwaayiriza era ng'omusajja oyo maybe yafunayo abakyala abalala Dictate Amil yagenda maaso n'okuba nti abeera ajajingibwa ba in-laws ba social media era nga ba council ba social media abali ku Facebook ku gata X ate waliwo ne bamimwa minene aba TikTok bagenda maaso n'okuba nti bagusala era nga wetu ebiseera ebisinga ba critique oba bakagezi munnyo oba bakawa magezi bagenda mu maaso n'okuba nti basalira Dictate Amil omusango lubadde olunaku lwa leero ebyali byekwese bivuddeyo mu lwatu anti kubanga babadde bakoyo okuba nti babikweka era nga wetwogerera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Chosen Becky amagulu gagenze mu maaso n'okuba nti oba olyawo agagaba official ew'omuvubuka ono mpola mpola ekibuuzo kiri nti kyekye oba olyawo kyagenze maaso n'okuba nti anonya ku muvubuka ono ebiseera bisinga tugenda ne twefuula bize nga tunonya ssente kubanga ffenna tugoba birooto ate nga te abakyala abasaala ebiseera ebisinga obungi olumala okuba nti bakola bye bakola ebitundu byekyama bigenda maaso n'okuba nti bitakula kubanga gwe oli mu kunonya ssente tojja agenda maaso n'okuba nti oba omukyala abudde ebitundu byekyama bijja agenda maaso n'okuba nti mutakola funeyo omuntu awo kumpi asobole okuba nti abimuyisaako so Dictate Amil bino byebintu byatasobola kuba nti atunuulira nti bwe bagendanga okukola n'alekawo omukyala we mugenda maaso n'okuba nti afaata emirimu emirala omukyala yakozesanga oba omuvubuka ono yagendanga mu maaso n'okuba nti akezesa advantage eyo kuba nti avaibinga mukyala we era nga baamaliriza
bamalirizanga obufumbo ageze maaso nokuba nti abwawula mpola mpola obufumbo bwagenda maaso nokuba nti busaanawo era nga dictator Amir yadda ku street nga agenda maaso nokuba nti afumba emmere kumbe nga ate Chosen Becky agenda maaso nokuba nti anyumirwa obulamu bwe twogerera ensigo z'omusajja azitutte era nga omukyala ono yasaze okuba nti ekintu akimakinga official ebintu by'ensonyi yabivuddeko agamba nti oba muyaaya abeere oba dereva abeere kubanga omusajja yeeyimirire kasobeera nga gwe okola bulungi mu buli Chosen Becky talina buzibu oba okola mulimo ki oba okola mulimo ki ye sente azirina erinnya alirina ye sente azirina kyatalina kyekyo kyagenda maaso n'okuba nti anonya ku basajja era nga wetwogerera Chosen Becky kiteebereza okuba nti oba oliawo ayinza okuba nti atuleteyo akaana akalala but officially omuvubuka amaze kuba nti aproposinga omukyala nakkiriza era nga embaga anytime from now tugenda mu maaso n'okuba nti tugiraba mpola mpola. I think this is the first time okuba nti oba oliawo omukyala nakola not the first time ebintu bino okubeera nti birawo but tugenda kwebuuza Chosen Becky abasajja abaana ba mirundi esatu mu basajja ba mirundi esatu ate nga abasajja bagenda maaso n'okuba nti bagamba nti omukyala ono alina effuga bbi kitwebuuza Chosen Becky yawasa abasajja oba abasajja bagenda maaso n'okuba nti because tulirako nti mbu Chosen Becky olumala okuba nti akwasanga akuteeka mu nnyumba ye bwakukowa ng'agenda maaso n'okuba nti bakola ki akufuutula so wano webagambira nti kola sente weeyagale omwavu ayagalwa nyina ate nga oba oliawo guno omulembe omusajja bw'otaabeere mujagujagu bamugezigezi n'ononya sente abakyala bajja genda maaso n'okuba nti babawasa babasibire mu mayumba mozepule mozenika mugende maaso n'okuba nti musiimuula ennyumba mugende maaso n'okuba nti oba oliawo musitula abaana kubanga oba tolina kyoleta ku table. I think abavubuka bonna abagenda ewa Chosen Becky tebalina sente tebasobola kugula mmere waka tebasobola kuba nti bagula ngoye so at the end of the day Chosen Becky abeefunira okubakolera enyimiro lwekyabaagalako kusanyusa muntu wa wansi kasita abeera happy ebitundu bye ebyekyama kasita bisanyuka ebisigadde Chosen Becky talina kyagala so avudde n'atulaga omuvubuka omulala agenda maaso n'okuba nti amatooka agalya era nga kyaliwa nga makinwa nga dictator Amir nabwe kityo bamugobye officially mpola mpola tujja kubusobola okuba nti tubatuusako amawulire amala kyolina okuba nti okola kugenda maaso n'okuba nti weekipingira wano active oliwaddemu okuba nti otuwa opinion yo lwaki ba celebrity ennaku zino abakyala be bagenda maaso n'okuba nti bewasiza abasajja kubanga recently twalaba mukwano oba oliawo menta wa Chosen Becky amanyikiddwa nga Rema n'amakola yamala okuba nti adampinga musajja mukulu amanyikiddwa nga Edisa Kenzo Musuuza sobola okuba nti agende wa doctor era nga abadokita bo bakyali bulungi ne bazaalayo n'akaana after dumping the other guy now naye afunyeeyo omuvubuka omulala lwakuba nti ate ekyenjawulo ekiriko ono Rema bwe yagenda maaso n'okuba nti adampinga Hamza I mean Kenzo yasobola okuba nti afuna doctor ono ate adampinze business boy n'agenda ewa dereva era nga dereva kirabika yali mu magulu ali mu nkata agenda maaso n'okuba nti anyoola ebitundu by'ekyama bwakuba giya number 2 bwakuba giya number 3 bwakuba left bwayingiza center so Chosen Becky giya za dereva zamunyumiranga buli yakubanga giya n'agamba omwana ono bagivuga atya mundaawo buli yayingizanga namba 2 n'agamba omwana ono kirabika ebintu bwati babikola so that is Chosen Becky for you tujja sobola okuba nti tukomawo mu part 2 bampita Ntambi Jimso genda maaso n'okuba nti otuwa opinion yo n'okuba nti osubscribinga n'okuba nti oba oliawo otambula naffe mpola mpola bye bye see you next time.